Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ennaku z'omwezi nga 15 omwezi gugenda bbeera gwa January omwaka ogwa 2026 eggwanga Uganda we ligenda okwolekera akalulu era bannayuganda mu bitundu by'eggwanga byonna basuubirwa okulonda president kossa n'ababaka ba parliament. Na buli kati Government ya Uganda evunaanyizibwa okuwa obuyambi ebibiina by'obufuzi yawadde dda ebibiina ebirala wabula ekibiina kya National Unity Platform tekinnafuna ssente ze kirina okuba nga kifuna mu mateeka okweteekateeka okugenda mu kalulu. Nkimanyi bangi kuffe tetumanyi nsonga abamu tuyinza oba tuzimanyi naye nga tetuzigoinga into deep. Now njagala owuliriza omukulu ono Ssemujju Nganda ng'ayogera ku nsonga za iPod. Ensonga za iPod zino kwe baleeta etteeka eryo eryayisibwa mu Parliament nga bakola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi. Baleetamu akawaayiro abasinga ke tutaategeera era bangi nnyo bagezezzaako kinnyonnyola mu mbeera y'emu bangi nnyo newankubadde nga batunnyonnyodde tukyalemeddwa otegeera. Kati njagala owulirize bino ate tukomewo tovaawo. Emirimu mu mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi era ekimu ku byabadde mu mukago mu nnongamya zino nti ekibiina kyonna ekinaalemwa okwetaba mu nteekateeka z'omukago zonna eza iPod n'entula ez'enjawulo waakiri ebitundu 2 tekigenda kwebwanga ssente ezikiweebwa omukago gwa iPod okukiyambako mu ntambuza y'emirimu n'ebirala waddenga abakulu bayongedde ne bannyonnyola okusinziira kwa lipoota nti enteekateeka ya iPod mu ngeri yonna n'obukwakkulizo obwo buleetebwa bwongera kunyweza nkolagana ey'ebibiina by'obufuzi mu Uganda okusika omuguwa ku ggwewo. Honorable Ssemujju, katono nnyo ku ekyo. Okusooka waliwo omuntu asobola okuwa omuntu w'obutwa n'afa omulala n'amukuba emiggo ng'ekyalo kyonna kiraba. Amukubye emiggo buli omu aba amulaba nti Ssemujju oba Lameka yakubye omuntu oyo n'amutta. Okay. Amuwadde obutwa naye afa. Naye abantu basigala baga oba niyamuse oba yabadde namulwadde oba yabadde ki. Museveni enjawulo gy'ayina n'abamulinaanye yetakuba miggo. Okay. Oba ntegeera bulungi kye nkugamba. Ayina porogulaamu ye ey'okulaba nga byakimugunyu ng'ebibiina by'obufuzi nga bwe yagamba nti by 2021 bijja kuba tebikyaliyo ng'abisaanyizaawo. Okusooka yaddira abakulembeze naye ntunuulira mu mambuka eyo twabangayo n'abakulembeze nze wemberedde munnamuwulire wa Parliament ng'abasajja abasinga okutegeera Parliament baavangalango ne kuddako akyoli ono mu Buganda we waasembanga nagamba kyatuviiramu ne bamedadi abo ba Mpuuga ba Muwanga ogenda okuyingira Parliament nga tuswala. Kati ab'omumambuka agenza abagulirira omu ku omu abantu bwe ne basigala nga tebakyalina bakulembeze bali ababanga ab'omutawaana. Kati bwe yamala ekintu Museveni kye yasoma nti ebibiina by'obufuzi kwaga gwe tunuulira NOP nti mu myaka gyebaddewo ng'efuna kuseneza omuwi w'omusolo esobodde okugula headquarter nalabako okuba Joyce nga balonkinga emmotoka ez'okuwa baba regional leaders naga abantu basobola n'okukozesa sente zino ate ne bamuvuganya naga kati ezo teriyo sente temujja kuddamu kuzifuna. Bwe yamala n'agamba nti neziva ebweru teka okuzigobera nga tewaliwo sente n'emu eyingira wano. Era kati entebe awo bw'oba oyingira ebimu ku bye bafuuza oyinza okubuuza nti bafuuza byamaguzi bakusaba omusolo baba bafuuza kulaba olinayo $10,000 lw'oyingidde nalwo. Okay. Kubanga ebyobufuzi abantu tujja kukkiriza era ensobi bannaffe ze bakola ne ba Joyce bano ze bakola mu NOP kwe kwagala okukriminalizinga ne mudya sente z'omuwi w'omusolo ezaali bayambe okutambuza ebyobufuzi ne musooka ne muzitwala ng'ate okuzikozesa ekiringanga omusango. Okay. Kati mugenda okujja zino nga ate abantu babajjukiza nsonyi zirina bakwata kuba zino sente zaateekebwawo
nti ziteekwa okuyambako ebibiina by'obufuzi okulaninga headquarter, okusasula abakozi n'okukola emirimu gye mukola. Kaakati Museveni aziseeyo n'aziteekako obukwakulizo nti kati okuzifuna oteekwa kubeera nga bw'ogambye nti bwe wabeerayo meeting 10 at least oteekwa okubeera ng'ogenzeeko mu 6. Nabuuziza Mao ng'alese ne mubuuza nti aba National Unity Platform lwaki nga mwaiti munaakuleeta bukwakulizo, lwaki mwasose kubagaana kuyingira ate ne mulyoka buleeta obukwakulizo? Nanga nti butubalinze tugenda kuteekayo omukolo omunene nnyo, bajje ku mukolo ogwo bagobeereko babuulire ensi nti nabo bayingidde. Kaakati teebereza, nze nga Ssemujju nze nasalawo ng'omuntu nze sikyagenda wali Museveni. Pame nali nasalawo sigendayo, ne batujjangako amasimu ne babasiibya olumu batwala ekolo batuganogera n'emmotoka batwalanga abaana basomero mu mabaasi. Bwe lutuuka eyo nze nkola njagala kudenga ga baasi za kusimbula ssaawa emu ne mbaga ebya Museveni byesonyiye. Kati bw'oba oli wa kibiina kya byabufuzi ng'ogenda kuweewasaniza omuwi w'omusolo oyina genda kololo. Ssaabawandisi balina okutuula buli mwezi. Kaakati bwe mumala nammwe abakulu ne mugenda wali nga bwewalaba baakena bamao Museveni n'abasikako mu mukono. Ate nno Museveni tajooga awe aliruka. Mwenna mujja ne musimba layini ne mumwaniriza. Lunabekolo wali Anita Amonga agenda yanju ono Mao n'akukwatako mu ngalo nago naakena. Nze sigaana baana nze sisobola kigumiikiriza. Kuba naye ne ku lady emu yali atandise akajanja ako kumpita mutabani mugani siri mutabani wo n'alyoka abisazaamu ne nti okay MP ejjoogo kati abagamba nti okwagala sente ezo nyina kumala kubajjooga ne mbalinnyako ne ku mutwe. Ebinaava mu ebyo ntera nnyo kigamba abenaala emikwano gyange benjogera nabo. Buli lwe munaatuga ebibiina ne bigaana okwetaaya n'okwezimba tuyinza okukeera lumu ku makya wano ng'ebimu ku ebibiina bye mutuze kye kikulembera Uganda. Bwe kinaagikulembera nga tekyeteeseteese, tekizimbye bantu, tekibasomesezza, eggwanga lijja kisasulira. Kyekyali Sudaani. Esudaani wemala okugobako al-Bashir, ab'ebibiina by'obufuzi ebyaliwo nga tebyetegese kimala kutandika kutambuza gavumenti, abasirikale ne bagikwata. Ne mu Uganda ntwolekedde awo abantu babanga ebiri ewala nga mminyumyako tulibeera abalamu mulameka ndikujjukiza Museveni omukono gw'ekyuma gwatadde ku bibiina abakulembeze. Dr. Besigye omwezi ogujja aweza omwaka nga ali mukomera. Bano abanuupu nabasanga nagamba waliwo abasula mu ruumu 9 ne Ajobedi Lutale, waliwo abali eno bamufumbiro, bali eno waggulu eno mu lukale n'essaawa zino akyakwata abantu ng'abasiba. Sente azigyewo ziva ebweru temutekwa kuzifuna. So ekigendererwa nti ateekwa okukkiriza edda amanyi ebyafaayo mu Bufalansa ebyafaayo ebyedda wabangayo omusajja wayitanga Napoleon yategekanga okulonda nga yekayeka n'ebisaanyizo okwesimbawo naye ng'akulangirira bulungi. Naga waliyo okulonda mu January nga 15 aneesimba ateekwa okuba nga yaliko omusirikale, ekyokubiri nga yaliko mu nsiko eruweero, ekyokusatu ng'alangirira ebintu nga yeka yabiina. Napoleon mu nsiko y'eruweero. Ogenda okulaba nga so kati Museveni awo watwala nti muteekwa okugenda okumuvuganya. Mulimu ssente ezitandikirwako ng'oteekwa kuba tujja genda nga tulina ssente zisula mu woteeri n'osula ekabongo. Tulina ssente zikamu mafuta mu motoka. Nze ntambuddeko ne Dr. Besigye batuganga amafuta olumu ne gatugwako. Ne wagala Ssemujju linnya bbaasi ogenda osanga Besigye eggulu gye yasuze enkya nze butagenda Amooro. Kati ebyo abikutwalamu eziva ewe tazikiriza, eziva wano tazikiriza, eziweewo omuwi w'omusolo tazikiriza. Ekibiina n'akiwa obutwa n'agenda nga akitta zero death. Ne mutuuka nga okumuvuganya kulinganga kwekaza tugenze kumuvuganya. Kati bamala ne balangirira abenaale mbayise wano opposite ne balumya n'okulumya. Kubanga bw'otunuulira nadde ntunuulira local government sub counties zi 2,300 nga opposition evuganyako 6 ku 2,300. Bakansala b'amagombolola bali mutwe ogw'omu 2,000, opposition ng'evuganyako 3,000. Kati ebyakibakozesa n'alaga mu bantu nti mwe muli banafu naye nga yataddewo embeera. Nze nagamba wano essomero lye nasomeramu nga maliriza somera Masaka Second twatula abaana senior 6 twatula abaana 120 Makerere twagendako 6. Kati ali ebbali yalaba nga abaana abasomera Masaka Second nti basiru
naye nga si basiru naye olumuntu abanga nti mulina abasomesa amasannyalaze gavuddeko ne musomera mu eyo embeera ey'obugubi abaana balinga okuddukiranga ekitovu nabanga nti bwegenda ekitovu oyita kati Museveni ebibiina abiteeka mu mbeera nga okumuvuganya kumalirira nnyo okwerwanako nnyo abali ebweru nga baga nti abopposition mulabe temusobola kuvuganya naye ng'embeera gy'abataddeko ebatadde mu mbeera nga temukyasobola kuvuganya kati abali ebweru bakola gwakubananya nti temusobola kuvuganya tetwabagamba tweyanziza nnyo akadde kadduse Honorable Richard Rum naddala bwetunuulira ennyingo ye-14 gyentandise nayo mu tteeka lino erirungamya ensonga z'ebyobufuzi mwagisiza mu palamenti mwe mwennyini ababaka ne mugiyisa okusiba obuyambi obuva ebweru mwali muvudde mpozi mwali mwekalakasiza nga mufulumi omanyi bakama baffe tubagondera nnyo kati oluusi batugamba tumufulume kati netufuluma nebo ne bayisa nga mwe tufuluma bali tekibagaana kukola bye baagala nga mwe mufulumi abagenda okuteesa anti munnange muba ne bakamaabo ate nze abantu bagamba mbu nina emputtu naye nga kati bakama bange kye banaagamba kogume kaŋume bye byava mu kulonda kaakati waliwo era lwe bagenda okukola amendment mu UPDF Amendment Act twasula tutunula naye bakama baffe twali twakatuuka we tuti ku parliament wetuga mufulume era netugonda netufuluma naye mu ekifaananyi ekigazi Lameka dialogue teina mutawaana mu South Africa waliyo bakiyitanga Truth and Reconciliation Committee ye yavaamu South Africa okukakkananga bweri so kati iPod yawano ye yandibadde iPod bantegerekese ye yandibadde era kyekyandibadde mu iPod so si bantu kugenda kwenoonyezaayo ssente era ekigenda okwonoona iPod ezo ssente kubanga abantu bagenda kujja ekifaananyi ekigazi ekirungi ekya national dialogue bakizze ku ssente era ndaba kati gye tulaga abantu kati batandise kumanya nti bw'oba ogenze mu iPod oba ogenze kwenoonera ssente so nga ekigendererwa mu Ghana ekyatereeza Ghana nga Jerry Rawlings yakavaawo baateekawo ekintu iPod yennyini gyeri e Ghana ng'ab'ebibiina bonna balina we batuuka ne batuulamu ne beegeyamu naye gundi weeyisa bubi gundi gwe koma ku bantu bo bakola ekitali kya bulijjo gundi gwe kino tosukka wano olw'eggwanga kakati ne kitereeza Ghana era bw'ogenda e Ghana ensi yaabwe entereevu okwogeramu n'abooluganda lwe musoowaganye si kibi ekyo kituufu nyo era nze nkiwagira wabula okuddira iPod ne bagifuula nti buli okugenda mu iPod oba ogenze kunona ssente ekyo gavumenti gyendaba yekikola kati abantu we bajje ku mulamwa erabise abagenze mu iPod nti banyazi bagenze kunonayo ssente kyekibatutteyo n'olwekyo iPod saagala abantu bagitegeere bubi njagala bagitegere nti kisobola okutuviiramu singa ebekozeseddwa bulungi.